po jako akawuwo bizibu byasanga nga tebalina wadde ekikumi ofunako n'omuntu alina edduuka. Mutyaba Siraje Ngono yakulembera abagoba ba boda boda okuva mu Century Boda Boda Motorcycle Association agamba nti mu kaseera kano famire z'abagoba boda boda zituuse okweri enkuta n'okufenjala lwa nsonga nti bagibwako eddembe ly'okuvuga abantu ate n'ebifuluusi babakkiriza okuvuga baba wabudde butono nga ziba zikyalina ssaawa 7 na batandika okubakwata. Tugenda okuwulyanga poliisi ate ye ekwata ab'obugaali. Ekirala n'ensaba ekitiibwa pulezidenti ku nsonga y'aba boda boda bano abavuga ebifuluusi yali badde atuyamba ne baddayo ku ssaawa emu oba 12. Ono ayongeddeko nti mu mbeera eno poliisi ekigendererwa kyayo si kyakuyamba bantu okujjako kubajjamu ensimbi nga ne waba olina omulwadde gw'otwala mu ddwaliro banno basooka kukujjako kyojja mu miro. Obudde bukwata ebyo poliisi tebirowooza. Poliisi ekigendererwa kyayo si kyakutaasa bannansi. Ekigendererwa kyabwe kyakubajjamu kasente kyevuba bo babisanyukira. Bo babanga owuli embwa obanga ewulidde nti wali baseewo ekisolo oba waliwo ekifudde yo gwe guba omugano gwayo. Charles Ndugwa Ngono yamyuka ssentebe wa Century Boda Boda Motorcycle Association agamba nti ng'abakulembeza abatwala ba boda boda bali mu bweraliikirivu bw'amaanyi okulaba nga n'essaawa ya leero teri mugoba wa boda boda yaweereddwa mmere ate ng'omulimu guno abagukola abasinga bavubuka abalina ku maanyi ng'essaawa yonna basobola okwekyanga ne batwalira amateeka mu ngalo. Naye tutuuse okutendewalirwa otunuulira abavuzi ba boda boda okimanyi bulungi ffe tuli mu mulimu ogwo gw'abavubuka abantu ab'amaanyi abalalu n'abayivu ffenna mwetuli. Naye kigenda kuba kya nsonyi nnyo okutunuulira abavuzi abo nga beekozeemu omulimu ne bajja bayingirira edduuka ly'omuntu ekitali kirungi. Oli kubanga alina amaanyi muvubuka ayingira edduuka ly'omuntu amugambe nti jjayo ensawo y'ebijanjaalo ate gintike no gintikka ngende ekandye kubanga talina kyakkola. Kamya Masudi Ngono yakulira aba boda boda mu gombola y'e Kawempa agamba nti mu budde buneessuubi lyabwe lyonna balitadde mu gavumenti eyanguye mu nteekateeka zaayo ez'okugaba emmere edduukirira bannaabwe abasula mu bitundu by'omu Wakiso kubanga bano tebakyakolanga n'ebifuluusi babakkiriza okuvuga tebikyalabika era nga buli akiina kyettika ku mutwe gwe paka waka ng'atya okukimubbako. Tewakyali ajja waka oba ava waka oba ajja ku mulimu kukola kubanga n'ebitereka ebisombebwa bitini. Tusaba abavunaanyizibwa ku mmere abantu batuuse emmere mu Wakiso sebo ng'omukulembeze w'eggwanga bwe wagamba abantu b'e Wakiso bali bubi abavuzi baffe gye basula. Isaabire Wumalungu ono yakulira aba boda boda mu gombola y'e Makindi agamba nti abakulembeze bonna ku buli mutendera basaanidde okuvaayo bakimanye nti n'aba boda boda nabo bamufuna mpola era nga beetaaga okuyamba mu kaseera akazibu ke tuli mu kana ak'ekirwadde kya COVID-19. Mumanye nti ffe aba boda boda tuli bamufuna mpola era tukola mmere ya leero abatuteekerateekera mu ggwanga lino mu palamenti awamu pulezidenti Museveni awamu ne City Council nga ffe abakolera mu kibuga nti mulimu kweyambisa omukisa guno ffe nga abanaku tutudde mu mayumba gaffe tetukola mwe mufunye mukisa tuwulira nti mwagala okugazetinga amasiteegi mu Kampala oba mu Uganda yonna. Kabanguka John Ngono yakulira aba boda boda mu gombola y'e Nakawa agamba nti ekiri e Nakawa kifumba mutuku ng'embeera aba boda boda gye bali mutewomya Nakabululu era ng'ovudde ku njala ebasenkenya mu kalantiini ono ne pikipiki zaabwe zibula mu ngeri enzibu y'okutegeera era ng'omukulembeze w'eggwanga asaanidde okuvaayo abadduukirire. Ndaba kinkutteko ate kinkwasiza ennaku kubanga sikyalina kyakola. Nzize ku mawulire kwekubira omulanga oba gusobola kutuuka eri omukulembeze w'eggwanga lino ajja atutaase anga basindika bo tebalina kye batuukako ate tebalina kye bakola. Wabula bwe twogeddeko n'omwogezi wa gavumenti Ofono Opondo bano abagumiza n'abagamba nti ensonga yaabwe bali mu kugikolako mu kaseera katali kawala era ng'ekyabakola obubi kwe kubeera nti basooka ne bagaba emmere ya sabbiiti 2 zokka kyokka ate omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'ayongezaayo ennaku eza kalantiini. Kubanga twagaba emmere nga tumanyi nti tuli mu lockdown eya nnaku 14 zokka naye engeri president gye yayongeramu tusuubira okureviewinga kubanga omuntu gwe wawa emmere weeks 2 ewedde omuwadde akawunga kilo 6 eteekwa kuba nti ewedde n'olwekyo akakiiko akakola mu by'emmere ku by'emmere ey'ensonga egenda gitunulamu.
Ono era agamba nti bagenda mu maaso n'okugaba emmere mu bitundu bya Kampala wamu n'ebirala ebiriranyewo era nga bakusigala nga bagoberera emitendera egyateekebwawo okugabiramu emmere eno okusobola okulaba nga beewala bannakigwanyiza okuyingirira enteekateeka eno. Kyetumanyi mu Kampala waliwo bannabyabufuzi ababadde balowooza nti bateekwa okwenyigira mu kugaba mmere oba oliawo bafune mileage mu byobufuzi naye gavumenti ekozesa basentebe ab'omu byalo. Stephen Tumusiime yakusakidde eggulire erina okulwa ABS Television. Abantu bali mayumba bafa, abantu betwakaziika bangi naye nga bafudde enjala.